Olunaku olwaleero bannakibiina kya NUP 11 ababadde basuubirwa okulabikako mu kkooti tebaleeteddwa nga bano bavunaanibwa omusango gw'obutujju oluvannyuma lw'okulumirizibwa nti baasangibwa n'ebintu ebibwatuka. Nga zisobole okuweerezebwa eri kkooti erina obuyinza okuziwulira. Ekiragiro ekyo kye babagamba bakinyoomodde olwaleero bwe bakomyewo bazzeemu era ne bagamba nti tetunnaba beeteefuteefu. Lwaki ensonga tegobwa n'eggyibwa mu ddiiro? Kubanga otusango tujweteeke tetusobola kuyimirira. Bo bennyini obusobozi bwabwe bukunukidde. Bubakkiriza kweyimirira katulabe nti ensonga ezo zigenda mu High Court amangu ddala nga bwe kisoboka. Mu nnaku ntono application eyo eteekebweyo basobole okweyimirirwa bafune eddembe lyabwe. Newankubadde nga bano tebaleeteddwa, kino tekirobedde kkooti kugenda mu maaso ng'ekubiriziddwa omulamuzi Christine Kibuuka ku lwa mulamuzi munne Esther Namusobya ali mu luwummula. Ibirenge bitubyerufu batebiringa abantu abakukuta wanya ne constitution kiyamba kino wono tujako abantu ezzembe ly'okufollowing omusango olina okukirangirira ogenda okukola ate n'olwatu n'ensonga ate n'obawana notice okakasa nti ogenda kukikola ne babeera nga omuntu abanyasobola kigenda kukolebwa. So olw'ensonga y'obwerufu nga tusaba kkooti nti ensonga yazona okusazemu abantu baddemu okuba nga baleetebwa. Ensonga y'okubiri gyensabye ey'okuba nti basusiza emyezi 6 constitution bakiriza okubanga bateebwa kkooti erw'engeri nga tebasoose nagenda mu High Court. So omulamuzi state attorney n'agamba nti bakwatagana mu byabwe ebyokwerinda ne balaba ensonga ebyo byokwerinda nga tebasobola kuleeta bamagala. So ekyafunisa bagenda kisigalako tebagenda kubaleeta lwansonga ya byakwerinda eyo gye basirikira yaabo taginyonyodde bulamu bukufu byakwerinda mu ngeri ki. Kyokubiri n'agamba munnamateeka w'oludda oluwawaabirwa Shamim Malende asabye omulamuzi okuyimbula abasibe bano olw'ensonga nti ebbanga ssemateeka lyalambika ery'emyezi 6 lyayitako dda. ICD abeere nga byasabira okweyimirirwa ensonga y'emyezi 6 eya constitution bagambye tebagenda kututunuulira ne bagamba tutenderi kasona abakola n'abategeeza nti bwe kibanga mu kibi bateeke okufaayo bagitwale mangu eri solo processing amene kwanga ne twatadde application engene file eri wano eri ICD court tesobola kukola ki okuwuliriza musango ogw'obutujju jjukira babateeka ku musango ogw'obutujju obuwozesebwa bakaliyotamu eyo gye batwala bali basejjire. Kitegerekese nti bano babadde basuubirwa okusindikibwa mu kkooti ewozesa emisango gy'abakalintalo n'abatujju. Kyokka kino tekisobose nga munnamateeka waabwe asabye waakiri kkooti ekkirize beeyimirirwe wabula nga kkooti eno obuyinza tebulina. Omuwaabi wa gavumenti Nambuye Sarah agamba nti omusango oguvunaanibwa bano gwa nnaggomola nga abasibe bano tebalina kuleetebwa mu kkooti za lukale nga y'ensonga lwaki tebakyaleetebwa. Kkooti ewedde babagamba bawulira buli ayagala abantu babate agende mu ICD abeere nga byasabira okweyimirirwa ensonga y'emyezi 6 eya constitution bagambye tebagenda kututunuulira ne bagamba tutenderi kasona abakola n'abategeeza nti bwe kibanga mu kibi bateeke okufaayo bagitwale mangu eri solo okuprocesinga mmeri kubanga ne bwe twatadde application engene file eri wano eri ICD court tesobola kukola ki okuwuliriza musango ogw'obutujju jjukira babateeka ku musango ogw'obutujju obuwozesebwa bakaliyotamu eyo gye batwala bali. Omulamuzi state attorney n'agamba nti bakwatagana mu byabwe ebyokwerinda ne balaba ensonga ebyo byokwerinda nga tebasobola kuleeta bamagala. So ekyafunisa bagenda kisigalako tebagenda kubaleeta lwansonga ya byakwerinda eyo gye basirikira yaabo. Wabaddewo akaseera ak'okutaataaganyizibwa mu kkooti oluvannyuma lw'ebyuma by'omulamuzi okuvaako nga bigenze okuddako ng'oludda oluwaabi lutegeezeddwa ng'omusango guno bwe gwongezeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno n'alagira n'abasibe abaagala okweyimirirwa bateekeyo okusaba kwabwe mu kkooti enkulu ekirese oludda oluwaabi nga luli mu kusoberwa. Ne bamugamba nti ffe tubadde tetuwulira omulamuzi awadde ensala n'agamba nti tugende mu kkooti tubagenda kuba kukibakola era nti ffe tubadde tetuliiko miti bwe bagiendize bagijjeko nga bagenderedde kuba babadde bamaze kkooti bagimaze egenda kudda nga 19 Desemba ebisigadde byonna tugende tulwanire ku ICD court ebyo bye tuba okufuna katikati.
musingisa wano nga mulala adde bagitereza ekyo kyava okufuna nakitegeeza kkooti bagimaliriza adde ffe tubadde Munnamateeka Shamim Malende agamba nti mu ssemateeka wa Uganda akawaayiro 28 kalambika bulungi nti emisango nga gino bwe giweza emyezi 6 mu kkooti esookerwako girina kusindikibwa mu kkooti enkulu oba okuyimbula abasibe. Emyezi 6 gyayiseewo naye kkooti egambye nti yo tegenda kubata negamba tugende ku ICD. Kaakati twagala kumanya ani ali mu gavumenti oyo awa directives ezikontana ne ssemateeka wa Uganda. Ogenda mu palamenti kola ki? Yes, ekimu ku betutwala mu palamenti olunaku olwaleero twagala ensonga eyo ey'okuba nti nno ensonga ya phone zoom tugyogereko n'okuba nti abantu bavugibwa ne baleetebwa nga bwe bazzibwayo nga tebawozesebwa nga bamagala umalwe emyezi 6 giweddeko naye baganya okubata. So twagala ezimu ku nsonga yes, ekimu ku betutwala mu palamenti olunaku olwaleero twagala ensonga eyo ey'okuba nti nno ensonga ya phone zoom tugyogereko n'okuba nti abantu bavugibwa ne baleetebwa nga bwe bazzibwayo nga tebawozesebwa nga bamagala umalwe emyezi 6 giweddeko naye baganya okubata. So twagala ezimu ku nsonga ezigenda ogenda mu kiwandiiko kya leader of opposition ekiddamu minisita ku nsonga z'abantu abasibibwa nga tebawozesebwa ensonga nayo agiteekeko essiira era tugenda kukireeta ku fulo ya paala. Malende akakasizza nti baakulwana okufiirawo ku nsonga z'eddembe ly'abavunaanibwa ng'agamba nti baakugenda mu kkooti ewozesa emisango egya nnaggomula abantu bano basobole okweyimirirwa. Ekyokubiri, omusango guno guleetebwa ku phone zoom obeera ku ssimu yo okusobola okubeera nga guwulirwa. Omulamuzi atudde wuwe, Shamim ndi wange, State Attorney ali wuwe, baloyas bali omu ali wuwe, abasibe bali eri mu kkomera kwegamba erimu engeri y'okuba nti obulambulukufu butono mu ngeri gye gukwatiddwamu kubanga ab'eŋŋanda n'emikwano tebasobola kumanya kigenda mu kkooti kigenda mu maaso ate nga basaale nnyo okulaba nti emisango gino gitegeerebwa buli muntu kuba gino emisango babateekako gyageza kujingirira bbomu. Abamu ku bannakibiina kya NUP betwogeddeko nabo okubadde kansala Isaac Ifsali ne Alex Luwemba wamu n'abamu ku bakyala b'abasibe okuli Betty Namususwa, Mukamu Yodi Hamidu n'abayego Joweria mukyala wa Sulaiman Maliche Walabye bano bennyamidde olw'engeri omusango guno gye gukwatiddwamu era balaze obweraliikirivu olw'abantu baabwe okuba nga bagaaniddwa okuweebwa obwenkanya. Otunuulira procedure kooti bwebeera nga eproceedinga ku nkola eya Zoom wabaawo screens omuntu waffe owa bulijjo muganda w'omusibe ali concern gy'alabirako nti muganda we oba owooluganda we Magala Umaru n'abalala bali mu kkomera bwe litira bayimiridde wali n'owekitiibwa omulamuzi awadde ensala y'owooye ne ba lawyers nabo nga bakola ki babalabako naye ekitabaddewo olunaku olwali tulaba nti waliwo obutali bwenkanya mu nkola eno eya Zoom era kyetusaba ekitongole ekiramuzi kyongereko okwa-upgradinga mu nkola eno eya Zoom buli omu abeere nga aganyulwa mu nteekateeka eno ate ekirala emyezi 6 nga kanso bwa gavumenti ziweddeko fe abalwanyizi b'eddembe tugenda kusimbawo nnyo nakakonko ku nsonga eyo tugenda kusimbawo nnyo nakakonko ku nsonga eyo emyezi 6 mukimanyi nti fe otusimba amakanda ku nsonga eyo semateeka agamba atya waliwo teri muntu ali waggulu w'amateeka olw'ensonga emyezi 6 giweddeko baba committing mu High Court. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV amalindirire.